boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Akuramu wa Kuluthum essaawa eno agenda tambuza bigere kubalaba emmotoka gye baakamu wakyagikoze. Oyo musajja Naduka atuyiseko kulekana wali kawo mutuufu eno. Akuramu wa Kuluthum akake kaweddemu emmotoka laba kyagikoze atomedde wa takisi n'adduka wano ku Salama Road wa Mitanda wano ku Luzi. Akatambi ako ngenda kakuzanyira osobola okulaba ensasage eyabaddewo ku Salama Road oluvannyuma lwa inginiya Akiram agambibwa okubeera mbu bakoze akabenjje neera nga akabenjje kagambibwa mbu kavudde ku ye oluvannyuma abantu ababaddewo bagamba mbu yabadde avuga emmotoka ku speedi ya kizungirizi era bw'atyo ne bakoonagana n'owa taxi. However, inginiya Akiram ono yadduse abantu tebamulabyeko oluvannyuma lw'akabenjje kaneno ye bagamba mbu yamazeemu omusuubi oba yadduse ate nga yadduse ng'abantu tebamanyi na mu mbeera kimwe yabadde oluvannyuma kigambibwa okubeera nti nera ensobi yabadde ku ye. Abantu abadde mu taxi bafunye nabo ebisaga ebitonotono naye ate n'ono naye yadduse abantu bagamba tebamanyi mayitirege naye ng'akabenjje kabaddewo awo ku Salama Road neera nga inginiya Akiram bawa Hajjat Kuluthum kigambibwa mbu ye yakabaddemu neera ng'ensobi kigambibwa mbu yavudde ku ye n'ekyavuddeko okubeera nga adduka kubanga akabenjje we kabaawo ovaamu ne mulabagana n'olaba ani ali mu nsobi n'ono n'alaba ali mu nsobi ne mulaba ani ayinza osasula ani oba mwenna mubadde mu nsobi ne mukkirizigana ne mugaba buli omu agenda akozesa emmotoka ye naye ate ye okudduka n'amalamu omusubi kyaleetedde abantu abangi okusigala nga beeraliikiridde. Akatambi kankakuwa okuba gye katandikira paka gye kaggwera naye nga sinabeera nga nkakuwa nsooka kwebaza gwe subscribing edda ku SMX Media tuwebale nnyo webale nnyo nyinda nawe tanakwera ngu subscribing kankusaba mbi subscribing onigine ku notification bell tojja kwera ngu missing updates naddala nga zino. Ate still ennaku z'omwezi nga 14 February tugenda beera ku Kingdom Kampala mu concert ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor Rose. Still ng'ennaku z'omwezi lumu March tubeere mu first born concert ya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine ku Hotel Africana ffenna sobola okubeera nga tubaayo. Akatambi keekano. Akuramu wa Kuluthum essaawa eno agenda tambuza bigere kubalaba emmotoka gye baakamu wakyagikoze. oyo musajja Naduka atuyiseko kulekana wali kawo mutuufu eno. Akuramu wa Kuluthum akake kaweddemu emmotoka laba kyagikoze atomedde wa takisi n'adduka wano ku Salama Road wa Mitanda wano ku Luzi. Kyoba omanya atomedde oba akakoola ke kabadde kamukubye kuba bagambye emisinde gy'abaddeko sinzira kuba mubadde emabegaffe abadde adda gye tuva naye boyi nakyaleka emabega tosobola nakitegeera. Bagambye abadde alinamu obuntuntu oba gulwinisi ajja tuwaku Akuramu wa Kuluthum emmotoka esaanyeewo Salama Road nze wa Mitanda wannyini ku Luzi.